Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe, abawagizi baffe, abawagizi bange, abati muhamu, neyongera okubalamusaako nti musiibye mutya, mwebale gye muweereza engalo, mwebale buli omu gy'atuusaako engalo. Nga bwe nabasuubiza nti mugenda kumanya obulamu bwange, entambula yange, yonna kyemunaabanga mwagadde okummanyaako kyemugenda okummanyaako. Era oyo yenna ayagala okumanya nti ku muntu bw'ati ne bw'ati, wegenda mu comment section oteekewo nti njagala muntu bw'ati ne bw'ati abeeko kyatubulira ekikwatako kwabo be mba njogeddeko mu bulamu bwange, mba nja kumubatuusaako. Ku mulundi guli twalaba ku bikwatako ebitonotono maama wange bye yatuwa, ne mwannyinaze Senga Asha, Senga Ngazi ne Kalungi Siraaji buto wange. Kati mu comment section bwe nali nsoma waliwo eyansaba ndeete ku landiroodi wange. Omukyala ono mutwalanga maama wange wadde nga tannatuuka kunzaala wadde nga tannatuuka kunzaala, ye muli agamba yatuukodde okunzaala naye nkakasa tannaba. Omukyala ono y'omu ku balandiroodi bange, bwe mba seerabidde ayinza kuba yali wa kusatu, naye wano we nasinga okuwangaalira ebbanga eddene ennyo. Era nga amaka gano gendimu olwaleero ga byafaayo mu bulamu bwange, ga byafaayo mu bulamu bwange, nga sinnabagenda wala kanzikirize asooka ababuuzeeko ate tukomewo. Kambatolere ekiramuso kya Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyusa nnyo nange okungattako ku mukutu olunaku luno olwaleero. Amannya agange agatera okukozesebwa gyendi Maama Sofia, ate agago mukadde oge yakutuuma. Agange mukadde wange yantuuma. Nze Nankinga Victor, omukyala eyeddira engeye. Omukyala eyeddira engeye. Yeddira ngeye. Ate nno Maama Sofi abengeye bafumbe wange. Kaakati ndina mukyala wange, kati biri tubivuddeko. Kaakati mukyala, abantu bano bakunsaba nakoonako mu interview ya maama ne abaganda bange, nakoonako ku Maama Sofi landiroodi wange, era nakutumira ku olwo, naye nawangala naawe ebbanga. Njagala osiigire ku bantu ku kifaananyi okusinzira ku nzija yange. Tusooka obabuliremu enzija yange wano ewuwo, nga nzija okutandika okupangisa wano ewuwo. Sanyusa nnyo okubaletera emboozi eno. Kaakati emboozi eno egenda bweti. Omwami ono nze ebiseera ebisinga mweyitira amiisi, ebya Ssaalongo byajja luvannyuma ng'era ali wano. Naye amiisi bwe yajja wano yaleeta mupangisa munne. Omupangisa oyo baali bamuyita Kato. Kato naye Kato ku sayidi ye teyali mwana muvubuka mubi. Kato n'asenguka. Kato olwasenguka amiisi n'ayingirawo n'agamba ennyumba eyo nze njiddamu. Era nsuubira nti Kato ebintu bye yabirekera amiisi. N'amugamba mbikulekedde, n'amutwalanga muganda, n'amugamba kuba baali bakolagana nnyo, n'amugamba mbikulekedde. Bambi Kato yalina obulwadde bwe bwamutwala, si kufa naye n'asenguka. Yalina obulwadde bwe yalwala nga takyasobola kubeera yekka. Kati oluvannyuma amiisi n'ayingira. Amiisi yalina akagaali ke musajjala. Ssaalongo akagaali yali akatereka wange mu ffumbiro lyange olwojjukira. Emanju wano. Nga mwakatereka mwe kasula. Mukama wange gwe nandiise baze Haji wa wano ng'atuuka yali abanja amiisi ng'amugamba sente zange nga bakyangalana mu balandiroodi. Tugenda okukkakkana olunaku olwo
akagaali tetwamanya yakabba. Akagaali kabula. Akagaali muntu yajja n'akabba ekiro. Jjukira amiisi bamubanja kati ogenda okukkakkana ng'eŋŋambo ziyita. Tirandi roodi alabika ye yakoze eki. Ye yatunze akagaali yeesasulemu ssente. Naye nga bannange siwe gwali. Siwe gwali. Akagaali babba kabbe. Babba kabbe era ebyo byali bigambo by'abantu. Era nganze omuntu nange nakkiriza nti kirabika kikomera kyaffe kyaleeta omubbi. Era ne tweyongerayo mu maaso n'enkolagana yaffe. Bwe kiri. Naye nga omukyalo ono yakolanga kinene nnyo okugattanga abapangisa ne nannyinimu. Nekiri. Era Maama Sophie sirabangako omukyala mpangisiza ku nju ez'enjawulo. Naye waliyo by the way ne landiroodi wange omulala nga wenava eno biki waliwo n'ewalala mukyala bamuyita Maama Ande naye yali abantu babiri bennaakafuna nga muli banjawulo. Gwe ne Maama Ande. Gwe ne Maama Ande. Naye nga wawolerezanga nnyo olumu bambi abapangisa. Kyabanga kizibu omuntu okubeera nti gamba zibira bamubanja ate n'omuwolereza eri bbaawo. Nentuuka ekiseera ne ngamba omuntu ne mugamba nti yasasula ate nga tannaba kusasula. Naye ng'olw'embeera eyo nti nali mbaddeko mu situation eyo ey'okupangisa ate n'ekitali ekyo n'amaka ge nakuliramu. Tatange yalina emizigo. Nkuba n'emizigo tatange teyayisanga bubi bapangisa. Bamanyi obuzibu bw'omupangisa. Era okugenda okukkakkana nze abapangisa bapangisanga ewa tatawa. Naguno guliko obumu basajja bakulu bakadde naye tukyali ba Luganda ate nga tataafunge yafa dda. Kati n'olwekyo bino oluusi ogenda n'ogamba nti ebyensi tebitumalaamu. Tebitwemazaamu. Ndowooza mukiwulidde abali eyo bannange. Balandiroodi abali eyo kano kammwe olunaku lusobola otuuka enkyanga munnange. Ate mufuuse ba Luganda. Oli woba omuyisiza bubi weekanga oluusi temukolaganye. Ate naawe omupangisa kyetaaga n'obanga olina enkolagana ennungi ne landiroodi we. Era Maama Sophie nkwebaza. Olinayo akalalako nnaako nzijukirako nti ko kano sirikeerabira. Akalala kesobola kwerabirako. Buntu bulamu. Kuba amesi tewali mwana mubi. N'abeerawo nga si mwana mubi. Era tukwatagana, tukolagana. Tuba tuli awo amesi n'atuleetera omukyala. Maama Sophie nga tetunnatuuka ku mukyalo oyo. Kubanga ogenze n'ozijukiza Kato bambi. Kuba Kato mu kuva wano yalikayo n'omwezi mulamba gwasasudde n'agamba tandikira awo. Naye omukyalo ono bannange Maama Sophie lwaki namuleese ebiseera ebisinga obungi bakyala b'abalandiroodi oba balandiroodi batera okubeeramu n'embeera oba oli awo ez'okwagala ennyo ssente ekiyitiridde. Naye bambi kyennebaza ku Maama Sophie Kato bw'ajja n'agamba Maama Sophie nti omwezi gwembadde nsigazaayo njagala muganda wano ng'ono kwaba atandikira teyakifunamu buzibu. Era kwe natandikira ne ndeetayo emyezi emirala emeka ne mba nga nsasudde emyezi 3. Kaakati awo Maama Sophie ne mba nga nkwebazaamu ak'ensusso kubanga bakyala b'abalandiroodi batera okubeera naye Kamiro ng'okatadde ku bbali baba baagala okubalaba nti be bannyinimu. Naye saakifunamu ku ggwe. Kaakati Maama Sophie ogenza obadde okonye ku ky'omukyala naye nga tetunnamuleeta olwo tetunnatuuka ku mukyala. Nasooka jjukira n'embeerawo nga siina naye nga wendi ng'omwana bw'ekyoyagala kyontuma. By the way nali musajja muwulize ku kyalo kuno tekuliiko nze nalina akagaali kange Maama Sophie nga bw'abagambye naye tekayina mulimu gwe kataakola. Buli mulimu kaagukola.
nga ekiba kiriwo oba ontumye eki nja kireeta oba kwegamba ekyalo kino kyonna okimanyi Mama Sophia abantu baali bamanyi abamunzaalibwa kuno bwe kiri kubanga engeri gyali nti nno kuno kwe kuli omukulu w'ekika ekyenjovu kati ng'era bamanyi nti amaka kumpi nti olinzaalwa yakuno era bannange nze neesiimye nawangalira ku kyalo okusibuka jjajjaffe mukalu ng'ovudde ku byeri ekambugu gye tusibuka naye ku kyalo kuno kwatuula jjajjaffe kwatuula era kati kyenzijukirako mu biseera ebyo waliwo omwami omu yali mukwano gwange baali bamuyita Shabani yambuuza naye Amiisi bwe kyava ku kyokubeera nti ku baana enzaalwa za kuno wevaamu n'ogamba nti kookole buli mulimu ogukola tonyooma mulimu bw'ofuna ayagala omuleetera amazzi ogamuleetera oli nti njagala kwegamba buli kintu kyonna nti bintu by'amaduuka oli ayagala kusuubula obusawo bwa sukaali bwaki oli akutuma no kyava ku ki naye kamutema nno nti munnange tebanzaala kuno najja buzzi najja buzzi nenkolerako kubanga abaana bakuno ebiseera ebisinga obungi tebayagalanga kukola era bwe naaba nfunye akakisa nja batunozaayo waliwo kasitenseni awo we twatuulanga nga buuku ekaaba ludde ekaaba nakati ekyaliwo naye nze nembanga nebanga mukozi kati Mama Sophie olwo otuuse ku mbeera egamba ndeese omukyalo obadde otuuse omanyi waliwo oluusi ebintu ebibeera mu bulamu bwe ebimu n'ogenda nga olumu obyerabira ebimu obujjukira naye ate wabaawo olumu munno byatasobola kwerabirako obadde ogamba nkuleetera omukyala kati Ssaalongo nze mweyitira Amiisa aleeta omukyala bw'aleeta omukyala oyo ne tumwaniriza naye omukyala nga yeematira nga muntu wakwematira naye ffe tebyatulya ffe twasigala tugenda mu maaso n'abaaliwo kubanga abaaliwo bambi bonna abaana abaali babeera n'abapangisaana baali bantu balamu netukola ki netugala tujja kusigala nga tukola ki tugenda ffenna wadde Amiisi aleese omukyala Amiisi n'ayagala omukyala omukyala n'ayagala Amiisi kenzijukiramu akamu waliwo nga naye mutabani wange muzeeyi omujjukira bawawini yagenda n'awasa omuwala nga ye Wini oyo Amiisi gwakonyeeko kati oba omuwala oba yakwatirwa fitina olw'okuba nti bano baali baagalana nnyo n'atandika okuvuma ono muka Amiisi yali tamanyi nnyo talina nnyo bigambo bivuma kakati oyo gwe mulabye gwe manya gwe senga gwe yayise sengangazi oyo ate okajja akyala wano bajja okukyala noza omukyala wa Amiisi ng'amubuuliramu nti wano waliwo anvuma bwe yamuliiramu bannange yatuula mu mulyango gwange n'atandika okuvuma omwana muwala oli Wini mwana muwala Wini bwe yamuvuma n'amuteerako n'akayimba nti okwagala omubi simanya kale nkeerabiddemu naye yamuvuma obubi egamba ng'alaba ayagala kuyingirira bufumbo bwa mwannyina era nze nadda mu kati ne bwe nti nemusunako ne mugamba Asha lekeraawo muleke musonyiwe n'agamba nze tajja kumanyira muka mwannyina ze yanaafumbawo amanyi obubwe omanyi abantu bamulabyeko mwannyinaze oyo
mu baganda bange bonna oyo gwakubire wange kati ekinkwatako kyonna nga kinannakuwaza ayingirawo okulaba yayingirawo mu kaseera ako ate nga yali akyasoma yali azze kubeera nti oba ayina mwanyina kyamugamba ekikotekana kasente naye simanyi naye nga yajja n'abeerawo akaseera katono n'agenda naye mu kaseera kakatono yaleka akyankalanyiza ekikomera kuba olwedde kino kyali kikomera oyo mundu yange mmenyi kati bwe yamaliriza n'agenda ne beewalaggana mu kwewalaggana omuwala oli bwini gwenkonyeeko yageranga amisi ne mukazi we banaaba ng'akwata amazzi nga bumanyi abapangisa ng'akwata amazzi amayitirivu amakyafu ng'akwata ng'agayiwa jjukira twanaabanga ffembi olwalaavu gye twalina owuliti naye ekirere kye sisobola kwerabira amisi yatuuka ng'asitula mukazi we oba n'abalaga kasitenseni ako ve mukano kabagambye abe battira bo naye waliwo kasitenseni maaso keeri ng'asitula mukazi we okumujja mu sitenseni ng'amusitudde bw'ati mpaka ku mulyango ewaabwe enyumba ajja gibalaga tugenda gibalaga ennyumba ne tutandika okulingiriza ne tugamba bano banaamalako mwatulabanga maama Sophie kubanze mu kusooka saasooka kumanya nti nno oba amusitula naye ngenda okukkirako eyo wansi kabaŋŋamba bano ne omukazi gwe yafunye olwo ne batandika yafunye malaaya yafunye kiki namumalako alowooza pekaala naye munnange tugenda okulaba ng'omukazi afunye olubuto ne tutakakasa tugenda okulaba nga lubuto lwa ddala mu kulaba olubuto nti lwa ddala amesi teyakoowa yasigala asitula mukazi we yagendanga okunona emmere omukazi amesi teyalina simu naye nga oba balina koodi zaabwe ndowooza nti oba kusaabu ensi ojja kujja ononeko akagaali n'ateeka wali ebbali n'amusitula okuva banawa obaani yali akirabyeko okusitula omuntu alina olubuto olw'abalongo awantu awo wayinza okuba aliwo kilometers nga mmeka olowooza banziyite kilometers wawanvu naye nga tapoye mpaka mukazi kuzaala nga tebayombye tebalwanye ng'omukwano guli kino ekyamusebeni sibalimba bannange maama Sophie mbadde simanyi nti ebyakyabijjukira ate nno okuzzaako emabega maama Sophie omukyalo oyo muleeta wano okumuleeta wano yajja mu mbeera nanyumizaako abantu awo sitoole y'obugaali Jjunju bwe yali ategese kaakati bwabutegeka bwabutegeka bwe nagwa ku akisidenti eyo kati najja mu mbeera yasooka najjanga mu mbeera ey'okunzijanjaba nga bwaddayo bwanzijanjaba bwaddayo era accident eyo mwava abalongo kubanga bwe nagenda okuwona awo laavu neetinkira ddala mwemwava ebyo byonna by'owulidde maama Sophie akola ki ayogera oyo omukyala teyagendako mu katale gula kintu kyonna oba mmere oba nva nga nze abireeta omukwano gwali mungi era sikulabangako mukyanfunaano bantu bonna sittanga muggulaba ate era lwafuukanga olugero kuba ndunyumya olutabaalo tibannanga amiiso kuba bino engeri gyali nti ennaku zino abeera azannya emizanyo ne bagamba oyo yali mwana waawano we yafuuka mwana era mwana waawano ate kola kuba nti kati Kambalopere abadde takyajja kundaba naye nga Idi abadde nga ajja wano musajja wattu naye nga libambi ondowooza kati naye yasajja kula abimala ne mukyala we bambi engenda kudda kubanga abantu
olukomawo luno bantu bakunsabye naye nga wano bwo siko bukona bannaye kumwe ani ayina landiroodi we ng'okyaddayo n'omubuuzaako kaakati twafuuka ba mukwano mpozi kyesibyerabira nange nyinako enzijukira w'amasofi ndawulirako oba byali bituufu ng'olunaku lumu wagamba gwe naliise nga taata ye yakugamba ti naye lwaki tetweraga ku mukwano ng'abisi kwalaga mukazi we oba byali bituufu saamanya oba lwali lugambo naye nga bannange ebitonotono Mama Sophie byeyakatuwaako byebyo naye ate kisibagambyeko yazaala abalongo obuzibu ne bujja era okusinga ekyasinga ndowooza twawula ate Naalongo yasinga omuntwalako yamuntwalako Naalongo n'atukyankalanya omukwano ogwaliwo nga bamanyi omwami ne mukyala we ebiseera ebisinga bawuliza nnyo ebyaki ebya mukyala we abalabi baffe kati wano ewa Mama Sophie owa Tata Sophie guno gwe muzigo gwe nazaaliramu abalongo eno enjugu giraba yabyafaayo mwe nazaalira abalongo era abaana babano abasinga obungi bonna nabalera bavuganga kagaali kange ne mbatwala ku ssomero omuli Summa wuuno Najjuma wuuno yali ku kamera Sophie Summa ono namusitulanga nannuma abo bonna abaana nze yabalera naye nga kino kyekikomera we nawangaaliranga ndowooza basigire ku kifaananyi bakirabeko bulungi nasulanga mu kikomera byopi wange ndaga ebyafaayo kwene ennyumba mumanyi zino sente ze nali ngisasula emitwalo egi ng'erimu n'amasannyalaze ng'ebiseera ebyo asula mu yeebiri yasula mu yaabiri ey'ebiseera bino nali kabejja mu biseera byange ssebo mugulabye ate tegukyukanga ajika nkubirika enja ku makiro ngawe n'abantuze